أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وفن مكتن إذا الله سبحانه وتعالى نوكساري بينغن بيبيكو اجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزاكو كويبازا الله وريتشنجري كسنغ بيوني چنغي چو بسلام نرسبا الله چتكو ميرم بوانغ أزوافي الدنيا إلا جنو تجولم بلنبوين سينو نتوي بكريزا baganda fabatuliza n'aba batuuliriza olunaku lwa leero olwokusatu tubane mukadde waffe Sheikh Salim Bbosa agenda okuba nga atwala mu nsonga y'ebibuuzo byammwe bye mbamuweereza ebbanga Sheikh namala nga tukyali naye insha Allah AbduRahman ajja kuba atwanukula. Tusaba Allah mwongere okumanya n'okutegeera era twongere okumuganyulwamu. Mukadde waffe nja kukusaba abasiraamu bawe ku salaamu era oba buli nakagambo konna kolabanga wasiya oluvannyuma tutandika ebibuuzo inshallah. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Abatulaba abalungi era abatuuliriza tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye nga tukyali balamu eyatuteeka mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu ate n'atusiimira ekyengera kino eky'okubeera nga tuli basiraamu. Bakubiriza okubeera nga tukikuuma tutuuke nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala buli kiseera kyonna tumanye nti eri Allah ffenna gye tugenda okuddizibwa. Obulamu buno obw'ensi bulamu bumpi nnyo ate buggwawo mangu mu lutemya lwa liiso, naye buli omu agezeeko okulaba nti atereeza obusiraamu bwe. Amazambi tugasenguke tugaveeko twenenye buli kiseera, tabuba zaffe buli kiseera tubeere nga tuzizza obujja. Tumwegala bwegayirize Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tukuume ate atutaase n'obubenje obw'enjawulo. Bw'aba atuusiza kiseera kitujjulula tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi. Bigambo byange bigenda kuba bitono nnyo bye njagala okubakuutira. Ekigambo ekisookera ddala kwe kuteeka obwesigwa mu Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera zonna. Ebiseera ebisinga obungi obulamu buno obw'ensi ebigezo bye tufuna bitera nnyo okuwugula abantu ne bava ku Allah. Olina olaba nga Allah amugezesezza n'ekigezo n'awunzikanga okwali badde okusaba Allah afundikidde agenze mu ssabo. Ebyo tubirabyeko bingi. Kyolaba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yalina Ibn Abbas nga muweese nga mu hadithi weri mu Tirmidhi yamugaa nti ya gulam inni uallimuka kalimatin, mwana gwe oba muvubuka gwe ngenda kuyigirizayo ebigambo. Ibn Abbas yali mwana muto naye Nabbi yamukuutira ebigambo bikulu nnyo. Omuntu yali badde agamba nti yali badde Nabbi abisibirira muntu mukulu, naye Nabbi yabikuutira omwana omuto n'ateeka mu mutima gwe akiida enzijuvu gy'ateekeddwa okutambulirako obulamu bwe. N'amugamba nti ihfadhillaha yahfadhuka, wekuumire ku Allah naawe Allah ajja kukukuuma. Kye bategeeza okwekuumira ku Allah kwe kubeera nga tosala nsalosalo, kubanga eddiini yaffe erina ensalosalo Allah nga tatukkiriza kuzisala. Ezo ensalosalo omuntu zaateekeddwa okubeera nga akuuma nga tazisukka. Naye yamugamba nti ihfadhillaha yahfadhuka ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, wekuumire ku Allah
bulona abango olaze bulona abango yolekedde Allah ajja kumusanga ngawo kyenjagadde mu kyekino ekigambo nti wa idha sta'anta fasta'in billah boba weeyambisa osaba obuyambi bwonna oyagala Allah akutaase fasta'in billah bannaye obulamu bwaffe tubuze mu Allah yekka fasta'in billah bibigambo bitwogera mu sala mu suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fasta'in billah bannaye twekuumirenga ku Allah tweyambisenga Allah gwe tuba Allah tusaba okubeera nga atuyamba obulamu buno obw'ensi tebukuyigula bw'atyo Allah bwe yabutonda bulimu ebigezo bulimu emitawaana bulinamu fitan bulimu buli kintu kyonna ngera Allah batugaa nti walakad khalakna al insana fi kabadi Allah yatonda omuntu ng'ali mu kutawaana tojja kusuubira mu bulamu bwansi kubeera ng'otambulira ku museetwe nti gwe buli kimu ogenda kukifuna mu bwangu naye jjukiranga omutonzi mu buli mbeera zonna eyakutonda Allah yakuleetedde embeera ate yamanyi lwaki agireese ate yalina ekiseera embeera eyo ejja kuvaawo etya era erivaawo ddi naye tweyambisenga Allah gwe tuba tusaba obuyambi gwe tuba twesigamira yekka togenda mu nsaasi togenda mu kusamira abantu olaba obwavu bumumamu katono bwe buti ne bamuwa amagezi agenda alime ku bijja ne bamuwa amagezi genda okwata ettaka ly'entaana ku kijja kyammwe ojje nali e Kampala naye nga bali mu kyalo bali mu mbeera ki oluusi wabeerawo omuntu oyo asula ku kijja alimaawo yalima ebijja asulaawo empewo zimufuwa direct wama indahu shay tayina kintu neki kubanga balonda munaku yaga nti tukiikirire tebalonda mugagga naye oyo gwe bataddewo alina ki kati kitegeeza nti amalaalo yalibadde mimbabi awula nga yasinga okuba mu famire wetutumu okuba nti alina buli kimu kitegeeza amalaalo ago oba empewo ezo ez'ekika oba okulima ku bijja tebirina kye bireeta Allah yekka wa idha sta'anta fasta'in billah bani mweyambise Allah muve mu masabo muve mu shiriki muve mu nsaasi muve mu kweraguza obulamu bwaffe tubuze eri Allah yekka gwe tuba tulowooza yekka gwe tuba twesigamira naye omuntu ogenda okulaba kintu kitono nnyo obwavu buteekeddwa okubaawo kubanga Allah yabutonda bantu babeera abagagga ne babeera abaavu ate era Allah takolangayo nsi nga abantu bonna bagagga kati weekyangira bwereere onyiigira bwereere okuba nti obwavu bukoze ki buzze sababu sabi Allah subhanahu wa ta'ala abukkingirize ate aleme kusembereza mu kiseera ekyo kutuuka ku ddala lya bukaafu kubanga obwavu bulinaanye nnyo buki obukafiiri nisaba Allah asigale nga akunywezezza omwesigamire omanye nti obulamu bwo bwonna obuzize mu Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero waliwo omuze mubi nnyo mu bantu bagenze bagukoppa gwe muze gw'okubeera nti omuntu agezesebwa n'ekintu oli naafundikira nga yeetaddeko mafuta neyeeyokya tulabye abantu bangi anyiizibwa mu kintu kitono oba Katonda Allah n'amuleetera ekigezo kitono n'agula amafuta ga petroli neyeekumako omuliro naye tunuulira boolese famire tunuulira boolese abaana bo ate ne gy'olaze omutendera guno ogw'ensi gwe tuliko ebizibu byagwo bitono okusinga ebizibu ebiri mu ki ebiri mu Kabuli gye tulaga kitegeeza nti Kabuli yeesinga ku buzibu okusinga obuzibu obuli ku ki obuli ku nsi naye mmwe abataagala kugezesebwa buli kigezo ekize n'ofundikira nga gwe toyagala kulaba kubonaabona Nabbi Musa yabonaabona emyaka emeka nga mupaka Salim wa Shuaib Nabbi mulamba Allahu akbar alima ne bamuwa omukyala naye wano muvubuka ki olwaleero Sheikh Mawejje gosobola okugaa nti ngenda kuwa mwannyinaze naye beera awaka olunda embuzi bw'onoomaliriza emyaka 5 tujja kuwa Saara oyo gyali oyo neolunaku ne bw'omugaabo ge nti kale beerako wano obeeko emirimu gy'okola tajja kukikola nga buko bunjoozi ogaba ki kyogaba kyenkana ki
alina kyabalala kye batalina ogenda okulaba nga naye era bannabbi mulamba Allah atuyigiriza ku bantu abo okufunamu ekyokuyiga n'olw'ensonga eyo bannyinaze ne baganda bange ab'ebitiibwa okwesigamira Allah fatawakkalu ala alhayy alladhi la yamutu mwesigamira Allah oyo omulamu yekka atafa yajja okujja mu buzibu mulaba abantu mu bulamu buno obw'ensi babonaabona bannyinaffe bagenda ku byeyo n'olaba atibbwa afudde sente zabadde akolera tazifunye obulamu bwe bugenze yaleka effamire bazizza mayiti nga n'ekigendo otakikoze ki takituuseeko naye olaba otya omuntu oyo senga tafunye kigenderwa kye mu nsi nga newa Allah talina kigendererwa khasira dunya wal akhirah enkomerero n'edduniya byombi babimusaze kyokka ate ng'obulamu buli bwe bwoluberera n'olw'ensonga eyo munywerere ku Allah ensi ne bweneetusala ne bwe tunaabeera mu bigezo ebyenkana bitya naye temuwa gaapu akhira okubeera ng'etusala tunyweze akhira wal akhiratun khairun wa abqa bannaye akhira ffenna tugende essaawa yonna Sheikh entegeera egamba nti n'amala kaddiwa nongose infu eyo nfu ddala omuntu yeekwasa nti efe waffe tuwangaala nayo nfu nfu Sheikh abantu bajjemu essuubi abadde basuubi akajjawala nga jjajjaawe bantu bateekwasa fe waffe tuwangaala Sheikh eyo si garanti tekiriiko bwe kityo Allahu akbar awulira ekikulu kulongoosa kukusange nga goli ku safe side kale ne mba muwangaala lwaki towangaalira mu mbeera ey'okulongoosa eri Allah n'obeera ng'ofunye kirungi ku kiki ku kirungi ni wallahi obulamu bwaffe tetubulinaako garanti obulamu bwaffe ndowooza hadisi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasoma mu hadisi ibn Mas'ud ndega nti nasiyati biyadik makulu nasiyati akawompo kano obulamu nabbi yali ategeeza bulamu biyadik buli mikono gyo Allah gw'otukyusakyusa ky'oba oyagadde kyonna Allah kyonna kyayagadde kyakwata ku mibiri gwaffe kyayagadde Allah kyatutuusaako abantu bakuyamba nti bakwetoolodde ne bakwetoololako batya bakole ki lan yanfa'u bishay'in teri bayinza kutuusaako kintu kyonna kiyinza kugasa n'olw'ensonga eyo tuzze obulamu bwaffe eri Allah wadde abantu beegira nti ewaffe tuwangaala nnyo ewaffe eyakasembayo okufa yafiira ku 99 longoosa kubanga obulamu tetubumanyi Allah yabukola ki mu bumpimpi Sheikh fenna twayengera kuba nti omuntu alina kusobola kwengera okufa naam fenna twayengera dda yegwe Sheikh Hamisi tolabangayo muntu alima birime bye n'ayagala anogeyo kato nga kayagala okulya ngate owakakulu n'olwakakulu n'agaakana akato kano Sheikh mbalaba ne kubisolo bampaka akabuzi kana akakazali sagala nkulu etewooma kati Allah bwati asalawo n'atwala omuto n'atwala omukulu kyayagala kyakola Allah akati abantu tulina kubeera nga tulongoose essaawa yonna Allah tumukola ki tumusinkana byebigambo byange ebyo inshallah katugende mu bibuuzo jazakallahu khair twebaza nnyo omukadde waffe Sheikh Salim Bbosa saba Allah amwongere okumanya n'okutegeera naffe atwanguyiza okukolera ku byo abasomesa baba batujjukiza mukadde wange ekibuuzo ekisooka kividde eri mwannyinaffe ayitibwa Hawzat Baale agambye nti Sheikh kikkirizibwa okuyisa engalo mu maaso ng'omaze okusoma edduwa ng'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ekisookera ddala hadisi entuufu ezaava ku nabbi ezituyigiriza nabbi yasaba atya temulimu kyakuyisa mikono mu maaso ekigambo ky'okuyisa emikono mu maaso ghayru mashru' tekikkirizibwa waliwo hadisi bbiri abamanyi baazinafuya eziraga nti omuntu bw'amala okusoma edduwa ayisa emikono mu maaso hadisi ezo nafu abamu baalaba nti hadisi ziyingira ila darajatul hasan li ghayrihi kati abalaba nti hadisi bazihassana be bagamba nti kikkirizibwa okuyisa emikono mu maaso
naye Sheikh al-Islam bin Taymiyyah alayhi rahmatullah yalaga nti ekigambo ky'okuyisa emikono mu maaso ghayru mashru' tekikkirizibwa. Ibn Baz alayhi rahmatullah yogera ekigambo kikulu ate kirungi nnyo. Yaga nti okuyisa emikono mu maaso laysat bibid'a, si kuzuula mu ddiini. Naga naye walakin laysat bimashru', tekikola ki? Tekyalagibwa. Kubanga hadisi weziri bbiri nga hadisi amanyi bazikola ki? Bazinafuya. Abamu ne balaba nti hadisi ki? Hadisi ziyingira, abamu bazi hasana. Kati abalaba nti hadithun hasan li ghayrihi bo balaba nti okuyisaamu emikono mu maaso si kiki? Si kibi. Naye as-sawab ghayru mashru', ekituufu tekyalaalikibwa nti bw'omala okusomeddwa komekkereza n'okuyisa emikono mu maaso. Al-Izz ibn Abdissalam yayogera ekigambo, naye kankyogere kubanga kigambo kyabamanyi. Mu fatawa ze yagamba nti teriyo muntu ayisa mikono mu maaso illa jahil, okujjako atakola ki? Atamanyi. Imamu ahli sunna Imamu Ahmad alayhi rahmatullah n'alaba nti okuyisa emikono mu maaso si sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin alayhi rahmatullah bwe yabuuzibwa ku kigambo ky'okuyisa emikono mu maaso era naye yalaga nti ghayru mashru', tekikola ki? Tekyalaalikibwa olwa hadisi ezajja amanyi ne boolesa obuki? Obunafu bwazo. N'olw'ensonga eyo tarukuhu au tarukuha afdal, akirese yakola ki? Yasinga obulungi. Okusinga oyo amala okusomeddwa n'ayisa emikono mu maaso. Kisookera ddala sina kakwakulizo kakusaba ki? Kakusaba dduwa. Ekyajja mu hadisi nga kitulagirwa mu kusaba edduwa kyekyokuwanika emikono kubanga kiri sunna. Inna Allah hayyun karim yastahi min al-abd idha rafa yadayhi ila as-samaa an yaruddahuma sufra. Ekyo kyekyajja mu hadisi nti okuwanika emikono, ate era nabbi n'atulaga tuwanika tutya emikono. Naga nti wa idha sa'altum Allah fas'alu fi butuni akiffakum, bwe muba musaba Allah mumusabise munda mu ebiki? Webibatu byammwe bwe muti. Ndoza gwo babagereza mu mukono wengujire nnyo gunnuma. Aha, nga Sheikh bwakoze. Lwaki tugambibwe tutera lwaki hadisi yajja ogenda okulaba abantu abamu awanika bwati mu bbanga. N'ayisa ne ku muki? N'ayisa ne ku mutwe. Kati ekiri sunna kusabisa munda mu abiki? Mu abibatu. Ekyo kyekiri mu sunna mu kusaba. Olwo nabbi we yalabikirwangako naddala nga ali mu Arafa nga awanika emikono n'obweru bw'enkwawa ze ne bukola ki? Ne bulabika. Ekyo ne kiraga nti nakyo kiri ki? Nakyo kiri sunna. Kakati omuntu agenda n'awanika emikono mu kusaba Allah ate n'atunula waggulu. N'atunula wa? Waggulu bw'ati. Agize bw'ati atunula waggulu. Kusabisa munda mu kiki? Mu abibatu. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ati bwe yasabanga bwe yasabanga Allah, naye lam yu'aqibu ba'da ad-du'a, teyafundikiranga luvannyuma lwaki? Lwa kuyisa mikono kuyisa mikono mu kyenyi kye tekirina alaaka yonna nkwatagana na dduwa. Ebigambo ebyo benjagadde okutuusa. Mukadde wange oli omuntu somesa mutugamba nti Allah anyumirwa okumupeeka. Eso. Nze omwembeera nga mbadde ndowooza nti bulijjo nkole bati mpeeka Allah. Mbandese byange. Okupeeka Allah bigambo. Kulemera ku kyokola ki? Ku kyoyagala. Alihullah fi du'a. Allah mumupeeke nga mumusaba. Amakulu tosaba lumu n'okikola ki? N'okivaako. Kiddingane. Bw'oba wasabye ku dhuhuri ku asiri ku magharibi omwezi guli ne guno buli kiseera saba. Ekirala abantu abamu batunuulira kwanukulwa. Ekitali kituufu. Tunuulira kusaba. Omuntu bw'asaba abeera mu kusinza Allah. Allah niwe aba takwanukudde. Obadde mu ibada yennyini nga bw'ogenda mu swala Sheikh Hamisi n'oga nti kansaale kansaddaake ibada. Naye ffe tutunuulira ekintu eki anyanukuddwa. Waliwo omusiraamu omu emabega eyo yali alina ekyetaago kyayagala eri Allah n'aga nti kamuwa omwezi ogwo
Allahu akbar asali ya Mungu ebbanga bantu subhanallah la ilaha illallah bantu obujozi bwe balina ku Allah butawa Allah kitiibwa bantu bangi ulina aga nti muwadde omwezi ogwo ekyo kasita takimpanga nkita la ilaha illallah kati abantu beerabira Nabbi Ayubu yasabira bbanga Allahu akbar emyaka 17 yali nabbi wa Allah ngali kuddwa ya kumutaasa ali kuddwa ya kumutaasa ono yagamba Mungu omwezi kunutya omwezi ogwo kasita takimpanga ekyo nkita la ilaha illallah nina ebyokukola ebirala seka bebo tugambye abyeyokya beba abantu abyeyokya naafuna ekizibu naye yoteekako amafuta la ilaha kisinga ate okunkwasa ennaku omuntu agenda ku petrol station agenze gula petroli ayagala amafuta ga 5 nasasula emitwalo 2 ate nalinda balance yagenze okutuma amazigo amafuta ag'okweyokya wali badde ne balance omulekera ddala n'omulekero no mwana ali ku pampu mulekero yali ku pampu kuba ogenda dio gikyaye naye ate oyimiridde osaba balance ate oyagala bamukuwa ogende naye weeyokye oba yakuwokya sente za ggwanga kaakati ye mukadde waffe bwe tuba tuli mu kusaba Allah tetutunuulira kwanukulwa lwaki tanyanukula omulamwa gwaffe gubeere nti tuli mu ibaada ate buli kyosaba ng'osinza Allah ku akhira togenda kuviiramu awo beera assured nti empeera zo ku akhira wadde kino kyosabye Allah takikuwadde empeera zo Allah agenda zikuwa naye abantu bagenda kulaba batya nga batuuse mu maaso ga Allah nga Allah abawa emigugu gy'empeera migugu gy'empeera nti ate bino nabikola ddi emirimu gino nagikola ddi zaaliddwazo ze wasabanga wadde tewayanukulwa naye empeera zo Allah ezikuterekera kyebula abasahaba tebasitulanga naku yakwanukulwa lwaki tanya naye ffe tuggwamu n'okusaba Allah n'oga nti tanyanukula era abantu ekibuuzo babuuza nnyo lwaki nsabye nnyo Katonda tampa omuntu yali badde ayiga buyizi basaba batya Allah ekyokwanukula ogwaffe gwakusaba ogwokwanukula gwa Allah ate oyinza n'okumusaba ekintu Allah nakukyusizaamu bw'oyinza okuba Sheikh Hamisi olina kyoyagala oga nti bwe nvuga ku hama eyo Allah naga nti bwe sijja kuhama twala bantu Makka mu misbaha weetwoloze bantu Makka mujja okufuna obulamu bwo hama n'otagivuga naye nga ate obulamu bwo eri Allah gyakutadde ate buli successful nga bulungi sula walungi weeyagala otambula nga n'obwetaavu bwa hama tebukyaliwo ate awo mnekyo ng'empeera zange ate empeera zo ogenda zisanga eri Allah kati kyekyalema abantu okutegeera abantu abamu kyobola bagenda n'asaba Allah okulinnya nnyonyi n'atagirinnya alabanga okulinnya nnyonyi kyekyebbeeyi Allahu akbar naye obutwa sirinye ku nnyonyi abaana bato balinnya ennyonyi baana be bazadde wano jjo ne balinnya ennyonyi gaffe tuli wano oli ne yetta akati mmwe temusitula kubeera na wasiwasi kuwankawanka lwaki Allah tanyanukula lwaki tampa lwaki nze bwemusaba tampa namukola ki kyobola abamu bafundikira baga nti ndabika nina ekisiraani omuntu neyeramula naga kale ate bwagwa ku bano baseeka abeeyita kanjogere nti beeyita baki kuba teriseeka mutuufu asobola kukuba kitabo nakulya ku muntu sente namuga oliko ekisiraani ojja kujja nkikwambulule okitegereka namulyako sente ze namuteeka mu shiriki nga n'ebyobugagga bye bigenze amwambulula biki amulaba oliko ebisiraani oliko amajini emitwalo 7 agalaba bali kuli malya sente malya ki malya nsimbi oli ne bamuteeka mu mbeera eyo amusudde mu nsobi amwonoonyedde obulamu bwe amuliddeko sente kati omuntu yonna okuga nti goliko ekisiraani kyobola busaba Katonda asimanyi bakukolimira asimanyi olina bye wabuuka oliko kino ne kino ojja kujja mbikwambulule Sheikh omusajja oyo afaananidde oli gwe watugambye abalimu ebijja bebinyini naye siraba obulamu bwe buyina nkizo sitayiro yennyini yemu makubo gegakola ki gegaawukana kati n'olw'ensonga eyo nze nkubiriza abantu nti tuyige okusaba Allah omulyango gw'eddwa gyegimu ku miryango eminene mu miryango gya aqida mulyango gw'okusaba ate ye baabu abantu gye bakyasinza okukolera mu shiriki
kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naye abantu bakola shiriki mu mulyango gw'edduwa. Ekisinga okusumbuwa abantu wano dduwa. Abantu balidde ku bantu ssente lwa dduwa. Sheikh Musiramu era ng'ogenda nti bayita baseeka yayogera edduwa baseeka abaaliwo ne bassa emikono bamusitami oba betwandiise bamamuuma ne basigalayo bwe bambala basheekh ne babuuza munne ebigambo byobadde okozesa wabijjawa naga sheekh byanyumira agenda okuzuula ebigambo ng'adde ayita majini mannya g'amajini ndoza mulaba bannaffe shirika ali mu ddwa. Abantu balya ku bantu ssente mulimu abo abantu abayita abawalimu abakeera okutambula mu maduuka g'abagagga babaguza eddwa eno ya mitwalo 3 eno bweti ya mitwalo 5 bw'oba oyagala nkusabire wano bakasitoma bayiike buli kiseera nga bayiika buyisi nga ono gwesinga banna okutunda ya mitwalo 7 kitundu batuuka kuba hajjati abo bokka batudde mu akeedi ne babalyako ssente simanyi ey'oluzaalo simanyi oyagala ki abamu batuuka n'okukwata baseeka kati ngaabo bahajjati amanyi abamu tebalina basajja namugamba nti seeka tusule mu ddiiro ng'okola ki onsabira seeka n'atuuka eyo mu ddiiro namugamba nina okwambulula ebisiraani ekiddako kumusobyako asokera kungoye kumwambula ebisiraani kungoye ng'amusobezza g'amajjira bagabira walira abe ekisenga wano tusobola na kusulawo olina kubeera wano tulina okusabira wano tulina okukola ki wenna wajjulajjula ddegundi n'amwambula n'amusobyako n'amukozesa buli kyakola ki. Ebyo bingi birabikiddwako. Mulowooza lwaki abantu bakaaba nnyo nti baseeka baatutama vulugu ali awo wawa balimbise mu linnya ly'abawalimu ate ekikwatagana ku sente fitina. Allah eziyita fitina ani gwe ziyinza okuleka waggulu tujjako ng'alimu okutyani okujjako Allah gw'abasaasidde. Otherwise ekisinza okwonoona abo abeeyita baseeka n'abantu oga nti baseeka bwe batyo sente gwotera okubeerako emakka tolabangayo bantu oluusi bakulembera bantu ne babateekamu baseeka nti abo bo badduwa bali special namuga oba oyagala edduwa wano ku sofa simanyi nabbi Ibrahim bwe yakolera ki ya $3 bw'oba oyagala ngende nga nkwetolooza kaaba nga bwe nkusabira emikisa gyonna ono ye oluusi bamuleeta buleesi seeka special ye kusaba kusabira mugaggo Mungu alina abantu beyawulidde mu kwanukula. Teri bantu beyawulidde mu kwanukula fena Allah awulira olulimi lwaffe ishegeza buli musiraamu Allah asobola okumwamba tewali bwetaavu kunoonya mwalimu ansa kunoonya muntu nti akusaba okujjako okusaba omuntu omuga nti Sheikh Hamisi nteekako mu ddwaazo ekyo si kibi okulamiragana kubeera ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga obulungi bw'edduwa gy'osabira muganda w'omusiraamu ala dhahril ghaib nga muno takola ki takulabako nga woyinza okunoga bannawulidde gundi yafunye akabenje n'omuteeka mu ddwaazo edduwa Allah agyagala nnyo n'osabira munne ekizibu olaba omuntu omulongoofu n'omugaato neerabira mu ddwaazo onteekako mu ddwaazo ekyo si kiki kikyamu naye okuteekawo abantu abali special nze neŋŋaana okwesabira olinda bali bakusabire edduwa yo yeekola oyo kazze biwedde ayo wali obukyamu kati abantu okuteekawo abantu special abantu omu balina ne ofiisi yadduwa nga yadduwa era abantu bajja ne bazikima kati abantu okwefuula nti basabira abantu bo bagufuula muki mulimu ekyo kikontana n'eddiini kikontana n'obusiraamu tegeeza usenga gwali mutuufu nabbi yali gusooseemu ne basahaba ne baguddamu Uwaisul Qarni nti ekyafaayo ekyo tewakiraba nabbi bwe yamulaga bwe baamuzuula nti mu Makka teyabula bubuzi nnyo nti oyo nabbi gwe yatugamba Umaru n'ayagala amukole ki amusabire yabula buki olw'okuggulawo omulyango gwa fitina oguyinza okuddira abantu okukeera obukeezi ku makya nga bakeera wuwo kuba waki kubawa dduwa kati n'olw'ensonga eyo tukubiriza abasiraamu bayige kusaba naawe Allah asobola ate gw'osinga n'okumanya obuki obwetaavu bwo ekizibu gw'osinga okukimanya okusinga bw'onoopangisa sheekh ajje
Sheikh ekyewunyisa ku kyeddua omuntu anti wagamba omusabira oluusi n'ekizibu kinyalo aswalo kyatula ke ayagala kino akiyita eno so nga ate wa Allah tutuuka direct kinuma kyekino naye atya no kibuulira oluusi omuwalimu aga tulina ebizibu mu nnyumba muno naye nga ggwe kennyini osobola okuwanika emikono gyo n'otegeeza Allah n'akwanukula direct. Bw'otunuulira aya eziri mu Qur'ani mwe bannannyini Qur'ani aya eziga nti wayasalunaka anil anfal qul al anfalu lillah wayasalunaka anil yatama qul islahu lahum. Wakati wa aya ezo Allah yateekangawo qul bagambe naye aya bwe yatuuka ku kusaba Allah teyateekawo wasita teyateekawo jiji wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karib teyateekawo nti kul bakole ki bagambe yajijjawo n'ateekawo direct fa inni karib ujibu da'wata idha da'ani. Aya zonna ezo ziri mu kul wano Mungu yatumma omukisa ogutulaga nti agenda tutegeerera kino bagambire obbo bannetuukirire direct. Kati n'olw'ensonga eyo mutuuke eri Allah no kiraga nti ate ne Allah omwesigamira okusinga bono kuba kati abantu bava mu kwesigamira Allah obwesigwa n'abuteeka mu seeka n'abeera nga atunuulidde seeka era n'amugaa nti seeka luliri we twasaba nga sinalaba results. Sheikh omuntu n'aluka ku ddala nga ate abanja seeka results kuba obwesigwa yabuteeka mu ye. Ne Sheikh bw'osaba direct oba otunuulidde Allah baseeka bano bo tebanyina bagenda ko babasabire anti era baseeka abamu ogenda batunuulira kaŋŋamba beeyita baseeka nga bennyini beetaaga kusabira. Oyo aliwaaga nti asabira abantu nga ye kennyini yeetaaga kukola ki yeetaaga kusabirwa nga yeetaaga dduwa seeka abantu ntusobola abasiramu era bangi nabayinza okujulira tusanga obupande naga nti Sheikh ave mu kifo bw'ekino ekiti waliwo ekifo ekyeyawulidde nti bava baseeka abedduwa tekiriya ati gegwe Maria Nsimbi beeteekako n'amannya amakambwa g'okutiisatiisa oluwulira nga mmanya mutuula ku ngo Allah muva kooki Allahu akbar. Ati ogenda okulaba nga ebyo byonna batiisa abantu muntu asobola olinaga nti Sheikh atalemererwa kikambi ekyo atalemererwa ye kennyini abakubanga atalemererwa teyali badde mu bulamu obwo ekisookera ddala famire yali badde nga esinga kiringa era kulaba abantu bano bafuusa olina akuŋŋanya abantu abo mu kibuga n'afuusa empiso twali badde n'obwetaavu bw'amakolero bayifuusiza TV fosa motoka neva President Museveni yali isaawo teyali tawanye na makolero gano gakakira na kusolooza misolo na kiki yali funye bufunye bafuusa baba n'abatuuza mu State House ni watazituusa mu kufuusa oli n'abiika ejji twali bali n'obwetaavu obulunde enkoko seka okamba ebyuma byalivuddewo nga musaba sabikuleti z'amajje tuweeyo gundi twagala kukikka tule egenda Juba ye n'abiika bubiisi awo magi wino olanga bwafuusa switi ng'amufuusa atya akole kampuni yali badde akola kampuni niyo yasinga obugagga kali ebyo byonna abantu we babiraba ne batya. Sheko nzijukizza ekyafaayo omulembe gwa Khalifa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yasanga omusajja atuuzizzaawo abantu battabi'i abagamba nti yayingira mu ngamiya ng'agiva emabega n'aggukira n'afulumira mu kamwa bagamba ono nga mukambi n'abagamba nti tekiriyo. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'asoma ayatul kursi agenda okulaba omusajja odda ayita mu magulu gaayo ayita eno bbali najja namukwala n'amujjanga nti kati mujje mu lubuto. Era ekyo kiraba wano abantu bakikozesa olina olaba nga agaaya emisota yezingirira emisota n'agigaaya negimufuluma tegiba misota n'ayita mu nte eno mu kabina n'afulumira mu kamwa aba yeetolola bwetoloozi naye olw'okuba bakozesa majini
Atukuba ekifu ku maaso. Akuba ekifu kuki? Ku maaso. Era omuntu wagenda una adhikari nga mwenywereza kwa adhikari. Alaba bila aksi. Alabira ddala. Nolaba omuntu n'ateekako n'akasepiti ku lubuto. Naga nti abasajja ab'amaanyi bajje bakasikeko. Oli natambulira ku waya. Nkufuna. Kale byonna abantu ebyo bye bakozesa byonna bigwa mu mulyango ogwo. Kusuula abantu mu shirika. Obusembula mula butya kubufuusa she. Anti obufuusa tebuliyo. Ekisookera ddala yastakhdimuuna aljinni. Bakozesa maki? Majinni. Bakozesa ddogo. Iri ddogo Falaawo yali alirina okulaga abantu ekyennyume kyaki? Kyekituufu. Oli n'alabanga ekituufu naye nga si kiki? Si kituufu. Kakitegeeza obufuusa tebukola ki? Tebuliyo. Era ogenda okulaba oluusi amasomero agamu naddala n'osanga n'ag'obusiraamu baleese omufuusa. Abaana ne babajjako ne ssente babatumye 5,500. Omufuusa agenda kukola ki? Agenda kujja n'ali omuliro n'abiika eggi n'afuusiza abaana obutambaala simanya abakoledde switi ebyo byonna la yajuzu. Tebikola ki? Tebikkirizibwa. Jazakallahu khair. Amin. Tuyanza nyo mukadde waffe. Ekibuzo ekyokubiri kivudde eri muganda waffe ayitibwa Mukasha Fogi. Naam. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Nze muzadde wange yaŋŋaana okusaalira ku masjidi. N'ateeka mu brackets am a male ndi musajja. Nzireyo ku masjidi oba mugondere. Ekisookera ddala hadisi eri direct. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati llah. Tukkirizibwa kugondera kitonde kyonna senga wabeerawo nga tujeemera Allah. Ekyokubiri esswala ez'ejjama zaabwatteeka ku musajja ozisalira ku masjidi. Zaabwatteeka si kyeyagalire. Kyobulabe baggalawo emizikiti tubadde abantu badde bakaaba maziga. Abalimu obukkiriza. Abataakuba gudigudde. Ntegerekise. Hadisi endala waba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana n'abakyalo okubagaana senga baba basobodde nga basobola okuwona ebikemo okujja ku masjid n'atugamba nti la tamna wa ima Allah masajid Allah. Temugeza ne muziyiza abazaana ba Allah okujja ku miki senga tuba tutunuulidde nti ebikemo by'okutambula kwabwe bajja kubeera nga basobola obbikola ki obbiwona. Kakati ate butya okugaana omusajja n'omugamba nti tosaalira kuki ku masjidi sola zonna nzikwagaza wano illa okujjako senga muzeeyi aba atuwadde ensonga esobola okukola ki n'agamba nti oba omwana ono security ntegerekisi naye kati niwabaawo security era gimuteerewo bw'aba omutya kubula ntegerekisi jangu naye ku masjidi osaale naye addeyo awaki awaka okujjako omuntu ng'ali ku wanted nti bamunoonya buli amukwatako obulamu bwe bukola ki bugenda tuyinza omugamba nti alina udhur okusaalira awaki naye kino ekyogaa nti muzeeyi akugaanya okugenda ku masjidi akugaanya okusaalira awaka nga ate oli musajja tekikkirizibwa. Kati wano tulina kukubiriza muzeeyi ati Allah amanyi obusiraamu kyebukola ki kyebugamba. Ate oyinza okwesanga ng'ensonga za muzeeyi agaana omuvubuka ono oba omwana ono okusaalira ku masjidi ng'ensonga temuli. Ayinza tunulira masjidi n'amugamba nti erimu bavubuka mulimu abantu abaatamu abatabuliiki kuwulira obulizi nti ogwo omuzikiti gwa batabuliiki omuntu ne bwe baziinira awo taguyimiriramu okuwulira obuwulizi nti gwo gwabaki tasobola kusaalirawo ng'abatabuliiki baamutama. Kati ayinza okugaana oyinza okusanga ng'agaana omuvubuka ono okusaala masjidi aganzi nakoowa abaki nakoowa abatabuliiki saalira waka. Kati eyo nsobi era abantu bangi nejjama zibayitako ng'ogyeko eno ekyokugaana omuntu omwana we nti tosaalira ku masjidi. Abantu baziinaawo namugaa nti ogwo gw'abasalafu naganza abo sisaala nabo sisaala ng'awulidde adhaani n'ayita nawo nejjama n'emuyitako n'aganza abo sisaala nabo. Abo bajje bali sheekhe bangi naye tusaba Allah atuwa okutegeera n'okuteeka mu nkola ate n'okumanya kiki kye twagala eri Allah. Omuntu buli wamanyi wa Allah njagala ki totunuulira bizibu byonna bisobola kukola ki kujja luvannyuma kulembeza Allah kujja nga bisaanyawo obulamu bwo. Naye otherwise kitali ekyo nti abo bantama la salli maahum saala nabo
baganda basiramu baganda mumbeera yonna. Jazakallahu khair. Naam. Mukadde waffe ekibuzo kyakiva yali mwanyinaffe ayitibwa Sharini n'abakooza Sendege. Agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can someone say shahada by him stroke herself without a witness, or they have to get a witness and recite it again? Abaffe omuntu akkirizibwa okwetooza shahada yeyekka oba kimwetaagisa okuba nti alina okubaawo omujulizi era alina okugiddamu bw'aba nga agitoola? Omuntu okutoola shahada tekimwetaagisa kumala kufuna bamutooza. Omuntu akkirizibwa yekennyini okwetooza shahada. Ebbanga lyamala ng'agimanyi era ng'agimanyi ng'ategedde amakulu agagirimu. Omuntu asobola omugayidinga. Keganga kyayogera kikakasa. Teyeetaagisa mwali. Kubanga obusiraamu buli wakati bwe ne Allah. Sheikh abasiraamu abana abajja Imaamu w'ekyanaga nti ontumulinze ku jjuma. Ayo nsobi bw'afiira awo. Allahu akbar. N'agenda nga tatudde shahada. Tulaba ekyafayo kiri hadisi ya Usama, hadisi ya Zaidi, hadisi ya man yatta omusajja n'ekitala. Nabbi nawe ashaqaqta qalba. Omaze kwanjuluza kifuba kye. Otegeere nti ddala. Otegeere oliba otya idha jaat bila ilaha illa la ilaha illa Allah walijjanayo. Kakati olinza ati omuntu nga agaye nti njagala kusiramuka n'omuga atukulinze ku jjuma. Ojja otole shahada. Nabbi yagamba swahaba ekigambo hadithi gy'ogambye fa innaka manzilatuhu qabla an taqtulahu wa huwa manzilatuka qabla an taqtulahu. Owulira ssebo yamukadde waffe. Kakati kitegeeza nti ensobi bayimaamu gye bakola nsobi nnene. Okukeereyo omuntu azze okusiramuka n'omuga atulinde ku jjuma ng'abasiraamu bakuŋŋaanye. Abamu kye bakola wallahi billah masjidi bagiŋŋamba. Zimu ku masjidi ezeetooloddwa wano mu kibuga. Yesebo. Olinga okutoola shahada omusiraamu namusaba nusu kasanvu. Sheikh okuyingira obusiraamu namusaba nusu kasanvu mu kibuga Kampala wano saagala kwogera muzikiti. Namusaba nusu kasanvu. Musajja yansanga mu ddalasa ekyengera nanyinyonnyola ng'akaaba n'amaziga mu lujjudde mu ddalasa. Sheikh ekigambo kyo abasajja baali bannemeseza obusiraamu. Nali nsomesa era shahada abantu batola batya shahada okwagazisa omuntu okuyingira mu ddiini. Nanga nti nagenda ku masjid nensa mu office nenyingira ne bangandide nusu kasanvu mu kiseera ekyo. Soogera kasanvu kennaku zino mu kiseera ekyo. Olw'okuba nali njagala eddiini nenzirayo nenoonya ssente nenzireeta ne bantooza shahada. Kati ekyo tekikkirizibwa. Omuntu wali badde oyagala na bweyagazi Allah okuluŋŋamizaako omuntu najja ayitiddewo mukisa agukuwadde omutoze shahada gwe. Allahu akbar. Nga nabbi yagaa nti Allah okuwa omuntu n'aluŋŋamira ku mikono gyo. La ilaha illallah. Kyekisinga obulungi n'okusinga eŋŋamiya emyufu. Allahu akbar. Oba ntegerekisa. Okufuna mukadde waffe. Kati omuntu olinze otwe muno omuga tulinde ejjuma bakutoze shahada. Bwafuna accident bwafa gwe mutoze shahada wennyini ebyejjuma byaki byejjuma era kiringa ensobe abantu gye bakola omuntu najja nga ayagala kutoola shahada olina muga tusooka kutayirira. Oyo nayo ensobi okutayirira kirala ne shahada kiki kirala. Omuntu asooka asiramuka atole shahada. Bino ebyokutayirira byaluki byaluvannyuma omuntu asobola n'okusaala n'ekikuta kye then after n'alongoosa kuba shahada bwejjudde mu kifuba n'atuuka n'okutegeera nti kakati siteekeddwa kusaala na kiki nakikuta nina okufaanana baganda bange benzizeemu kabantayirire. Naye ffe ginaga omuntu najja n'agaa nti azze kutoola shahada n'omuga myaka gyo ginaasobola tayiri. Allahu akbar. Nosobola tayiri olina musajja n'omulaga nti omulyango gw'okubiri n'omulyaga nti waliwo omulyango ate muzibu onosobola tayiri gwe okutadde ne ku myaka ku myaka egyo omulemesezza omutiisizza. Mulaga obwangu obuli mu ddiini ey'obusiraamu. Omulage nti obusiraamu bwangu. Omulage nti sooka otole shahada omuyigiriza amakulu g'okutoola shahada. Era kiringa abantu kye babuuza laga nti nsobola okutooza omuntu shahada ku simu. Kitegeeza ansa tugizzeemu. Kitegeeza kikola ki? Kikkirizibwa. Naye omuntu n'abanga ali bweru gwe n'oyayaana n'aga njagala ontooze shahada n'omuga tolina muwalimu asobola nti eno munaayi gye tuli mu Bawalabu sirina wempita n'omuga alinda lw'olijja e Kampala. Ashhadu an la ilaha illallah. Nkutwale ku masjidi bakutooze ki?
banna ekye tuliko nti omuntu asobola okwetooza shahada kasita agitegeera gwe mubuulire mu guiding oba gwe bw'ofuna chance gimukole ki gimutooze shahada yeetaaga ey'olwatu nga yeetaagako obuki obujulizi kwe kubanga okoze ekintu kyakujja mu busiraamu omuntu yefuuka murutadi naye musiraamu wali n'obuvaamu n'oyatula ngamba nti nzizi nyina okwolesa bakakase nti omusajja yakomyewo kubanga tujja kutankana mu kuziika kusaalira bano bagamba yakomawo omusajja yava mu busiraamu bulijjo abeera ne mukyaki asaba olwo abakatuliki bakaayanira n'abasiraamu so wabaawo abakakasa ti omusajja yadda omukyalo ono gwe mulaba yadda Sheikh ekigambo kyogedde omusiraamu omu tusaba Allah amuwe ekitanga mu kaburi ye Allahumma amin yali pastor mu ddwaliro emulagaawo ng'ali ku kitanda ne mukyala we nemubaamu omusiraamu yayitangamu nga ajja agamba abalwadde nti Allah ali omu tokkiza bulwadde buno okuva mu bulamu bwansi nga tosiramuse pastor obusiraamu n'abutegeera mu ddwaliro alhamdulillah bw'abutegeera n'asiramuka kundi n'agamba mukyala we n'amuyita njala obeerewo ng'omujulizi abantu b'omu kyaki bwe bajja okunkayanira bagamba nti nasiramuse n'agamba nti nsiramuse olwansonga bbiri esooka osiraamu mbadde mbumanyi era nga ne mu mutima mbuwulira naye nga wawa ekiŋŋaana nga nogamba nti obulamu buno bwe mbaddemu obwa kyaki ekyokubiri abantu bano aba kyaki bukyanga alwala bajja omulundi ogwo ndi wano mmaze emyezi 8 tebaddanga ono omusiraamu buli lunaku ayitamu akujjukiza kigambo kyani la ilaha illallah n'agamba mukyala we tebagezanga ne bankayanira ku maziika gange kyenjagaddemu ku nkomerero kyatuukira kyoyogedde mukyala gwe yayitanga omujulizi era n'amugamba nti naawe siramuka n'abaana bange bwe bankayaniranga obaganga nasiramuka omukyala n'abagamba kyaki neebuuza kimu nti obujulizi bw'omukyala tubutwala oyo omukyala ayika bamuwadde ssente ne boogera bingi naye kyenjagaddemu omusiraamu ono yamutoza shahada n'omukyala we era seeka yamugamba nti muleke bamuziike mu keesi ng'okuba basinza amaanyi nekakasa Allah amanyi nti omusajja yakolaki yafudde muki kati ndabye obukulu bw'ensonga gy'ogambye omusajja ono azannyidde mu busiraamu akome tumale kumukayanira kati ekyo kikulu nkifuna ssebo kakati n'olw'ensonga eyo omuntu asobola okwetooza shahada kino oluvannyuma tumwanjula bwanjuza eri baki eri basiraamu nti bannaayo omuntu ono yakola ki yakomawo oba yasiramuka n'amanya ne baganda be ne bamutegeera naye ekyokugamba nti omuntu yeetooza shahada bw'omu tekiina we kikontanira na busiraamu bwe era lesoaga nti obusiraamu bwe bufu oba weetooza nombuuza sheekh kye yakutooza tewali seeka nabeera mu kisenge kyange nenjatula oga Segeza omuntu wabuulira ebigambo kuno n'abitegeera waali awo asobola okutola shahada bangi waliwo omuganda waffe omu twamuziika wano mu covid yasiramukira ku mukutu guno ogwa Thurayya bamuyitanga Lubyayi Abubakari amannya gaage ekikatuli kyayitibwanga Ronald yali kata n'atola shahada n'asiramuka n'asoma nnyo n'afuuka mukwano gwange ambuuza buli kimu simulabangako obulamu bwe naye ku simu nga kwetwogerera twali tugenda mu Idi eya Dhuhiya naye nga Allah yamugerera yalwala kansa abaddeyo nga bamujjanjaba tugenda mu Idi eya Dhuhiya nampa ne ssente musalire kiki ekisolo n'aziweereza mukazi we nanga naye Sheikh onyambanga bwembanga nfudde ne munsaalira naye omukyala yaleeta ssente za Dhuhiya nenzi receiving olwaleero mukyala woono omusajja Abubakari Lubyayi ngenda omuweereza enkya message kumugamba nti ssente nazikoze ki nazireceivings nga ndaba tali ku online yakomye okubeerako nga ndowooza ajja kunzira mumbuulira munaye biki ssente nazifunye alhamdulillah tugenda kusala bwe tuti mba ndi awo ssaawa 7 ng'essimu evuga ey'omukyala ti Abubakari yafudde kigambo kyammalako enviiri ku mutwe naye nga tabadde muki teyali musiraamu n'asiramuka kati famire neyekola entegeka wano wenjagadde ekyokuyiga
nekola entegekere tamaiti neŋŋamba nina okufuba nga bwe kisoboka okutuuka e Masaka mpa obujulizi omusajja ono yasiramuka. Simulabangako obulamu bwange, namulaba mu kunaazibwa kuba nze namunaaza. Naye nentuukawo ng'omukyala ono yampereza ssente, mukyala we yawa famire y'obujulizi n'agamba nti Ronald yasiramuka era abadde ne sseeka we. Nembagamba egayiridde temuziika omusajja oyo nga sinnatuuka. Ekyatuyamba ne batuwuliriza. Era emikolo ffe twagikola, twaliwo abasiraamu 8. Alhamdulillah. Ne tumuziika mu buki? Mu busiraamu. Naye nga famire yaabwe nkatuliki. Okumanya yali nkatuliki. Nayogera mu kufa wali mu kidaala. Nenjogera ebitendo by'omusajja oyo. Nembasaba nti abaana ba Abubakari kuba yaŋŋa nti abaana bange njagala babeera abasiraamu. Nembaga nti nsaba mubampe tubasomese. Omukyala n'asitukirawo n'anzijjako n'omuzindaalo. Mwannyina wa Ronald yali Ronald. Naŋŋa tekisoboka. Oyo abamala. Tekikola ki? Tekisoboka oyo abamala. Abaana mubaleke bajja kusoma. Nembaga nti okusoma tekikoma bukomi kusoma busiraamu. Tusobola n'omusomesa ebyensi, abaana okubasomesa ebyaki? Ebyensi. Okusinziira omusiraamu ono bw'abadde omulungi gye tuli. Ate nga kitusaba. Omukazi n'akalambira. Kyenjagaddemu nti abantu bwe baba bamaze okusiramuka mu famire ng'ezo, babeereko n'abantu be balamira ng'ate balungi. Oli asobola okuyimirira mu famire oba bajulizi nga famire yammwe omanyi nti ddala mu butuufu tebajja kukakasa nti ndi muki, obutaga nti tumuziika mu keesi, tumuziika wano, ng'oliko abantu abagenda okukulwanirira. Oba ntegerekisi. Kati n'olw'ensonga eyo okusiramuka kw'omuntu mu famire ey'Abakatuliki oba ab'eddiini endala yonna beerako abasiraamu b'otegeeza. Ate naffe abasiraamu tubeere balungi. Munno bw'afa tumwanguyire kuba kati ffe baki? Ffe banne. Naye bwe tumuleka obulesaawo n'ogamba nti oba baziika mu keesi be banaakola ki? Be banaamanya. So buli w'obeerawo oba oyambye bingi. Kuba ffe twatuuka ku kyalo nga tuliko 8 abasiraamu. Okuyamba omusiraamu oyo obutamuziika mu ki? Kuba maama yatuuka oga nti abasiraamu bwe banajja bali muziika, bwe bali batebazze fujja muziika mu Kikatuliki. Kabo tebeefiira nayo. Kati omuntu bw'aba asiramuse tubeere balungi gy'ali. Nze kisinga okuneewuunyisa ku bannayuganda baawano. Bagenda ne batuleetera empeera mu masigidi. Omuntu ngazze kutoola shahada. Ne bagaa tumugulire enkofiira. N'osanga omuzikiti nga munene gusonda busonzi nkofiira. Kusonda busonzi nkofiira. Twakafuna 5,000. Tulinawo 3,000. Omusiraamu asiramuse. Allahu akbar. Abantu abatugomu nga mulina abasuubuzi atasobola ganti ekyo nkyeyimiridde. Okwambala kwe tayiriye ebyo mubikole ki? Mubindekere. Gugenda kukolera eky'obusiraamu. Chaka abantu nga beyama ebintu ku mukolo. Onaga nti music. Wange. Oyita mumutawa. Emillion yezi. Omwimbi gundi nze muleta. Naga nti walukaga nze njo muleta. Nasasula ekinana. Naye Sheikh Mawejje omuntu n'ayimirira mu masjid naga nze kusiramuka. Abantu ne basonda ekkanzu. La ilaha. Ye mitwalo 3 ekitundu. Imaamu n'atuuka n'oga abasiraamu temumpadde ssente za musiraamu mupya nfunyeyo gumu 8. Saka ne bamulindiza swalidda. Ne bamulinza ku swalid bason. Bali kuga abasiraamu baawano. Kiki kye baagala eri Allah. Allahu akbar. Kiki baagala eri Allah. Kyova olaba. Ejja nejja kutusubanga gutusinze. Allahu akbar. Waliwo ebintu Katonda obwangu. Nga abutuleetedde. Omusajja gw'otako ekigambo nno okusiramula omuntu omukkiriza n'omuga nti njagala osiramuke nakkiriza. Si kyangu. Kituufu. Kuba galigo Sheikh Hamisi kubamu ekifaanyi tetuba kubanga tuli basiraamu. Ffe kiki kye twali tunuulidde kyali tusikiriza. Ne tugaa nti tutodde shahada. Kitegeeza omuntu ono we yeeweerayo n'agaa nti kansiramuke. Alina bingi byatunuulidde, alina bingi byerekereza.
byonna byali musikiriza mubigadde ni mwatwa abasiramu temukwatagana temuli bagabi temuli bakisa muyomba muri bavumi muri muvuma abastu mwe mukola byonna birese ekyo kiri ku aksi ya nabbi ne baswaba be na sallallahu alaihi wasallam ne tunulira bana Uganda kiki gugwe dala gwo musiramu ali musiramu ekyali badde kikusikiriza naye nga waliwo challenge ya family osiramu setata wagaye nkuzalukusi ebyo byonna omuntu n'abikola ki nakkiriza bibeere najja mu masigini ne musondera ekkanzu ne mumulinza ne kwasiri enkofiira tayiri omusene wagaa nti banayo omusiraamu yatanye Allah sente z'eddagala kadagala noko akasanvu era abasiraamu ne bakasonda ne basuulawo 1000 ekyo haji n'atasobolaga nti eby'omusiraamu omupya byange kamutayirire kamwambaze kamusomesa obusiraamu ekyo nange Allah alikikola ki ne ebyo byonna omuzikiti bitulema nolanga buli omu agaate bimukwatako akati bwe buzibu tulina mu basiraamu bawano kyovulaba nti eddiini yaffe eno Allah atusaasire nnyo amina ya rabbi kuba yakwerwanako yakola ki kwerwanako ali gwe tunuulira olwaleero abawalimu tusomedde ebuwalabu n'olaba masheekhe bakeera ku makya ne batuula kusomesa irimu ng'emabega waabwe waliyo abagagga ababa backing ababateerako facilities zonna omusajja ono n'atuulanga okutuulako ye kusomesa irimu kyovula aba boogera n'ebituufu naye ffe wano ewaffe gwe weefaako olina okunoonyeza abaana b'ekyokulya olina okunoonyeza amaka ago gayimiriddewo gatya olina okusomesa abaki abasiraamu kaakati ogenda otya eidudi okukolayo daawa obeereyo ennaku ezi 3 omukyala nakubira n'essimu awaka amafuta gatuweddeko nga teriyo bantu basobola kubankinga mawega nti Sheikh Hamisi ono agenda mu daawa idudi facilities ezigenda omubeeza eyo zonna katuzikoleko agende nga ali safe agende nga amakage gateredde nga mutebenkevu gwolina okusomesa abasiraamu gwolina okunoonyeza famire ya abata abasiraamu gwolina okukola ki abemiranga bakukubira tuyambe mu kino kola mu kino ne kino naye nga teri musiraamu asobola ga nti abasajja bano abatusomesa beetaaga okuyambwako kyovula be buwalabu abamanyi batuula butuuzi ye ku makya kubeera mu bitabo n'asomesa n'erimu entuufu kubanga abagagga gye bali ababa baakingawa naye ffe wano kyova olaba abagagga tutuuka n'okuboogereramu ebitasaana n'amazima ne gakuula omusanyusa nanti akuweeyo akantu kuba omugagga wano otamusanyusa ate tajja kukola ki omusiraamu omusheekhe tajja kuwa mugagga baseka bambuuza nti ne haji lwaki otonda omwenge agaseka yaŋŋamba nti nze sirina kugunywa bunyi kyekyaŋŋaanibwa kasitanga otunda nenguwamu ezzaka nenguwamu ezzaka ate nembaako byenkolera abasiraamu omusiraamu omulala mwali mu ggwanga muno alina abakyala 8 baseka bambuuza owuliza otya abakyala 8 aga nti seeka yaŋŋamba ekikulu kuwoowo ate be bamuwoowa baseeka bennyini kiri kyenkugambye kati ayogera bifu lwa mbeera so senga abantu bawano bannayuganda abagagga bamanya nti tulina abantu wano abasobola okukuuma eddiini ya Allah ne babakolera facilities niwogaba amasomero nga bagazimbye ne bateekamu abawalimu basomese bafune emiki emisaala oba omuntu agenda eyo mu kyalo abeereyo wiiki ng'entambula weeri naye osanga sheeka ava mu ddalasa asuzeemu ennaku ezi atambuza bigere Sheikh ekigambo kyogedde ajja alinnye booda asobole okutuuka awaki nga n'awaka sente zagenda okudda nga abadde taliiwo talina kyazze nakyo eddalasu zawano zimanyi bakuwa omutwalo gumu n'ekitundu abantu bategese eddalasa bakuyisa erimbaale ne bakusiibula n'omutwalo gumu n'ekiki n'ekitundu oluusi kati nga mmwe abavuga ku mmotoka munaga tulina eddalasa eri masindi tataddeemu mafuta olina okukwata emitwalo nga 20 mwegi otuuke mu mmotoka ovuge odde abeeko balekedde ki kati kyovulaba ebizibu wano ekindeesezza ekyo bwe bulagajjavu bw'abantu Allah bawadde ssente ng'ebyobusiraamu tetubifaako ebivudde ku bantu bano abasiramuka
nitubanga n'enkofiira tusonda ki nsonde ninga Uthman bakolanga batya abasoba bamubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo bafiirangawo kumulaga obulazi ng'omulala musomera aya hadisi niba n'abantu bafunira abantu special babasonde mu sente special abasobola obajja mu sente beba na Uganda ngalinga ye lutalo lulamba n'alutegeka byonna ensolo emmere byonna n'abajasi byonna yagenda basasula naba nabbi bireke byange nkufuna n'ategeka embalasi 10,000 nga olaba olwaleero kitwale nti zittanka ezigenda mu lutalo Sheikh ngidde ekigambo n'ozukiza omusiraamu omu ayina essomero ekitone nnyo abayizi baamu basasula emitwalo 8 niya senganye Sheikh omu namuga Sheikh tosa tufunyayo mu Warabu atuzimbire wano atuzimbire masjidi musome tulinamu abaana bafa abasiraamu nga 8 seka namubuuza haji ku sente z'okufuna wano musome masjidi gizimba nga yiyo ya Allah Allahu akbar ga Sheikh sente tezirabika kasente azirina seke somesa baranga ekyo kyokulabira ku kiri waffe wali nsanje Iso musiraamu haji mukwano gwange alina ennyumba ndoza ya kawumbi akawumbi ze sene meka Allahu akbar zisizimina zimanya zise milioni 10 na ya kawumbi nkufuna nyumba buki nyumba si abapangisa nyumba buyumba kuba buli kyonna yakijja bweru nkufuna ekyateebwako yesebu yanga seeka tunoonyezeeyo omusiraamu atugulire atuzimbire masjidi ku kyalo ni masjidi y'ekyalo ya St. Michael Chef ne milioni aga mangi nnyo milioni 3.5 ntwalo kwa dola bw'otunula ku kapeti gye bavunnamirako eno gy'ovunnamako n'evunnamirako ekugira n'ekyenyi ekikalabula naye be babasula mu nyumba ziri mu kawumbi be bagagga be tulina abasiraamu kati habunga Allah ayingiza abejja na mbwangu osanga omusajja bwatu ng'alina akavubuka kakola ku gate ke kamugulira nga tekale kasolatu layli Allah ke kamugulira naye nga ko kabeera kwa zikali Qur'ani aji wayingira nikadda ku sunna aji ngata saa asubuhi kati agisala atya abatabagagga bafuluma mbikomera bajja batemula bano be bajira bibera mu masjidi kati kyovolaba nabbi ndooze ekigambo kye yayogera ngenda nkitegeera nnyo bwe yagamba nti inna fuqara almuhajirin abali abaavu muba muhajirun abave makka sayadkhuluna aljanna qabla agniyaihim bi 500 ami bagenda kuyingira ejjana nga abagagga tebannagikombako nga akawayita emyaka 15 nga abaavu bayingira ddejjana nga abagagga bakyali mu bbaliro kati bw'aba nabbi ayogera kuba muhajirina olwo bano bannayuganda bahaji baawano abaavu bagenda kubanga bali mu jjana bayingira dda nga bakyali mu bbaliro be batawa zaka be batayamba busiraamu be batafaayo ku ddiini yaabwe be batasaala bw'osanga batunda emyenge balina zirogi bw'osanga balina amasabo kukuuma byabuki byabugagga nga n'omulanga obulanga omutono ga nti eddinisa lyavudde mu masjidi tebasobola liteekamu ku masjidi yennyini y'ekyalo kye kwali nga tasobola kukwata sene tuzimbe masjidi naye nabo baagala Allah bawaki bawa jjana kati tukyalina obuzibu buki bunene daawa yennyini tebagiteeka mu sente gamba nti tukoze tya kuba n'okudaawa kintu kigazi niwoba okutte bukwasise n'ogaa nti Hamisi wandiika ekitabo ky'esswala wandiika kopi 10,000 nze nsasule mukigabira abasiraamu bayiga obusiraamu kubwerere ebyo abantu bebakola emakka olaba nga balajjana balulunkana gwetunuulira emakka abantu balwana bulwanyi kuliisa bantu nebatuuka nomugaa nti la Hamisi omwaka guno guleke waliisaako gwakola toli ku lisiti naye wano haji gwe mwetalako emirundi egi mugaa nti ku simu newoba omubuuzaako ogamba ki yogera mu bwangu amanyi oyagala sente Allahu akbar kaddu waffe ebigambo biri byayogedde mbyogereko akagambo n'abatuuliza ku kintu ky'okusasuza omuntu atoola shahada naam muganda wange bamuyita Hafidh Ayubu Yusuf Mubiru owebuddo
twasoma naye ku bayi mashallah ya twayimu nze nali nkulembera abayize mu ddaawa kati ng'otubeera tubaawo ne meeting bwe munaabulya bye yalabye mu holiday naye yogera ekigambo so akyerabira yagamba nti balinayo gye baali nga bagenza okukola ddaawa ne basanga nga batambudde ku kyalo bayita abantu y'obusiraamu omusajja kyabaga obusiraamu nabutegeera dda naye sinafuna sente zebuyingira namubuuza sensi naga nti ayi maamu yansabye omutwalo nakamuwa k'enkumi ezi muzaayo 5 zimutwali ne bagende wa imaamu ne bambuuza imaamu musemu kyogedde nga kituufu mubanja kankulage ekirala ekiraga nti oyo ntuse bamubanja ku shahada bano baza okumwongera omunywezera n'agira ekyokubiri ekyenneewunyisa kyayogera ne nga nti duniya nga tukyalina obuzibu nti ono imaamu yali mulala bagenda ku kyalo ne babaawo omusiraamu yafa imaamu n'abaga nti sheekh mujje ntusaalire omusiraamu ne bamusaalira bwe baamala okumusaalira imaamu n'abagamba nti waliwo omusiraamu omulala muyi badde mbasaba engeri gye mugenda enkya tugende tumusaalire ku kitanda ffe bw'anaafa tunaaziiziisi amusaalire nga tannafa muyi ali bubi nnyo ate mmwe musimbula mugenda nkya teri ajja mumusaalira mumusaalire lumu ekyo ekindaga ekikwatagana eddaawa y'omu byalo gye tuva omuntu asobola kudbaano mu kibuga ng'alina akeedo balina kiki nga talowooza iwa gye bava nti abaffe imaamu wange ku kyalo eyali imaamu wa kitange wajjajjange awangaala atya mu covid ono mbaddeko egundi bayitawo kyegeegwa okwatako ku Mutiana road nina akaalo ke natuuseeko masjidi ziriko 2 niye amasaafa agali makkati gaazo ekitono nnyo mayiro 15 niye makkati awo waliwo abasiraamu twali tugenza era ku nsonga za ddaawa omusiraamu omu kyenva mubuuza ne mugamba nti wange njakula ku imaamu tutegeere butyo tuyinza okubaako bali ekituusibwa embeera eri etya imaamu n'agamba gwe twasanga n'agamba nti ekituufu kigamba nti ku kino ekyalo ekizibu kyensinza okusanga abasiraamu basiramuka ne balemererwa okujjuliriza obusiraamu ne babuddayo ne mubuuza kijja kiti ekiki kyotegeeza naga sheekh nze kennyini nga imaamu eddiini nkakasa sigimanyi kati babaako ebibuuzo bye bambuuza ebyeddiini bantu ne bagaa nti gwe sheekh mu busiraamu tukubuuza bito byanukula kitegeeza kiwanwayo kitali kituufu ne babuvaamu kikyenjagaddemu nti omuntu omusiraamu ali eyo ng'olina obusobozi nkusaba obeeko ekyalo kyonoonya oba omuwalimu gw'obuuza nti kyalo ki kyomanyi kirina obwetaavu bwa ddaawa kubanga seeka natunuulidde ekitundu kiri wallahi nga basiraamu mwebali ng'era omuntu otusooka n'otya nga ayambadde enkoofiya naye nga enjatula gy'ayatula salaamu ekukakasa sigenda kubuuza alfatiha era bagaa sheekhe ffe tuli beetegeefu nga mutuleetedde abasomesa basome oba mutuzimbidde essomero mwe muleeta abawalimu basomese tuli beetegeefu lidhan saba Allah atuyamba okutegeera obusiraamu era tuteekemu ebitonde ebinajjukizibwa okumanya tuli bubi nekino kankikwongere ye mukadde wange tulina gye twagenda eyo kyalo eyo kasambi eyo tutuuka biseera bya jjuma tugenze mu ddaawa batututteyo kusomesa tutuuka ziri ssaawa 8 basiraamu bali mu masijidi tebannasaala ki tebannasaala jjuma tubaga nti jjuma yawaniimirawo ssaawa mmeka aga nti buli imaamu atusaaza tumupangisa tumuwe emitwalo egi ebiri naye olwaleero gyagaanye tubale twakasondawo 7 imaamu yajja nga zo basaaza ng'ebiri tebannagiweza n'abagaawe munaaweza munankubira ye n'avuga akagaali n'akola ki kati nga bali awo mu kwesonda bafuna batya ssente basobole okuyimirizaawo ki kakati ebyo olwaleero abantu baana abamu tebabimanyi tebamanyi buzibu buli mu ddaawa muno kwewaayo naye ogenda okulaba ate abalina ssente abaali badde bayambako si bye tuliko tuli ku birala nnyo 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 tugenda kubuuzibwa amiina ya rabbi ekibuzo kyakiva eri muganda waffe amannya ganimye otutegeera ndabako assalaamu arrahman ge yakozesa agambe nti singa enkuba etonnya nga tuli mu kusaala juma nga tetuli mu muzikiti tukola tutya sheikh please help me tuli bubi ene waffe tetubimanyi nsaba Allah wakitiibwa Allah abasiime anti enkuba bw'etonnya nga tebasobola gisaaliramu balina givaamu
badde ebbali kuba waliwo enkuba etonya nga ne khushuwu tejja kukola ki tejja kubaawo mu swala kitegeeza mulina kuva mu nkuba naye waliwo okuba nti enkuba ebasanze ku tahiyatu mufundikira ki mufundikira swala imaamu kitegeeza naye alina okukozesa obukugu n'atalwisa nnyo n'amaliriza n'asaza ki naye waliwo okuba nti enkuba etonye muli mu khutuba imaamu n'asoma n'amaliriza esooka enkuba ekola ki etonya tujja kusobola kusaala ne khushuwu yennyini tekola ki shekhe imaamu oyo muamagezi ki imaamu amagezi ge naali badde bulwala b'enkuba nga abantu bali bweru takhfifu abagondezi awewule yali badde asoma ekigenderwa mu khutuba abantu lwakuba tebakimanyi message etuuse embeera tekukkiriza gituuse n'abamu tebakyawulira naye gwe okyasoma ganina okumalayo empagi zijjuma juma ya wano ya dakika 3 olemedde emimbali kati olina kubeera nga owewula n'ogisalako kati eyokubiri saalira busaalizi mu bakasoma ddwa fundikira abantu bakole ki naye gwe n'olemerako abantu olabanga enkuba abamu badduse n'okugiddukamu wabula gwe oli mimbali kati ekyo kitunuulirwa mu mbeera abantu gye bakola ki gye balimu olina alaba nti enkuba sijja gisobola ne kushuwu yennyini sijja kubeera nayo mu swala kanzire ebbali enkuba emala okukya jazakallahu khair ekibuzo kyakibeera muganda waffe ayitibwa AbduRahman Dins agambye nti barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira abayitibwa buli omu mu kiti kye agambye question number 1 omuntu okwetta omuntu ategeeza omuntu okwetaba mu mikolo egyagaanibwa mu busiraamu nga yeekwasa nti ayunga luganda alamulwa atya ekisooka twalitegedde gyagaanibwa mu busiraamu gyategeeza oba omuntu yayinza okugamba nti gwagwanibwa mu busiraamu ye kyalaba nti kyagaanibwa naye nga tekyakola ki tekyagaanibwa naye ala kulli haali tetukkirizibwa kwetaba mu mikolo girimu kunyiiza Allah oli kwekwasa nti tuyunga luki luganda kuba abajja okulabayo Sheikh Hamisi bonna tebajja kukakasa nti wazze kuyunga luganda tetunyana kimanya nti olina akakwate ku bantu abo tugenda ng'onnyonnyola buli omu nze gonna gwolaba ekyandese wano ku Mawuledi nazze kuyunga luganda manyi Mawuledi eno taata wange yagiteekamu ssente eri maka ga jjajjange omukolo gwonna kasita gubeeramu okujeemera Allah togwetabamu beera bbali luganda osobola oluyunga oluvannyuma lwaki oluyungira awo teekawo enkola bakutegeera nti oyo gundi bw'ati betukola kino ye si musomi wa 400 taziita lwaki oyagala kuyunga ku olwo luganda olunaku olwo osazeewo kuyunga oluganda ennaku endala obadde okola ki ntegerekisi kati gwe kennyini kola omukolo ate ogwo eddiini oyunga oluganda bayita famire yo kola ekijjula waka mujje tulyemu abantu basuubira nti ndowooza emikolo okumala kubeera mu maduwa kumala kubeera kibayunga oluki seekamiiso osobola bulungi okukola ekijjulo awaka n'oyita famire yo n'oyita basenga abo bannyoko ne bakitaabo n'obayita ate ne bawuliriza ne bagamba mujje tulyeko awaka n'ogamba naye ekibampisiza si kirala n'ofunayo seekaawo omulala atali wa famire n'asomesaayo ku bukulu bw'oluganda n'ogamba tulye emmere wallahi omuntu avaawo ng'afunye message ate abane toyogere na bingi nanga omwana ono yabadde ne message omuntu avaawo ng'alina kyategedde tebaviiramu awo naye ffe tulinda wamale kubeerawo kufiirwa wamale kubeerawo nnyimbe wamale kubeerawo gundi tugende nti ati munayinina okuyunga oluki oluganda ebisobola okuyunga oluganda bingi okukwata obukwasa essimu n'okubira basenga abo baganda n'obabuuzaako kunako kuyunga luki naye n'atunula akasimu naye kanga nti mutabani wa gundi yankubiddeko senga salamu alaykum badde nkubuuzaako nze lumu nagendako ewa senga nga tukyasoma twakava eggwala bwatulambulako ku bantu nali ndudde omulaba nentuuka nenkyama senga nakuba omulanga nakuba omulanga ande ngaakulaba nkulaba ssebo nanga kiki obika otusiibula ogenda kufa kuganga ebiseera binali nkyali mwana muto kugamba eyogera ekigambo nakati nakiteeka mu memory nti okulambula ab'enganda kikulu ye yali alowooza nti si mawulire
abagande baganti ya gundi ono nalabika atusiibula agenda kufa jeshiriyo mu Buganda sebo tutanye kadwa kati oli alizo gatusiibula era wofiira awo baga abadde munnakuze ana abadde atusiibula kati nga wenge nti osobola okukolera abantu ekijjulo n'obayita Allah n'agera n'ofiira mu wiiki musajja atuyise olulabeko olusembayo laira kati kyekiri nkulabye kati alisenga yali alowooza nti ndi munaku zangaana omwana wange asiibudde tusiibula nga sikiraba gwe nojja n'otulambula biseera ebyo omanyi we twasomera ebuwalabu nga omuntu okuba ebuwalabu nkiraba kyankizo kalinga okukyama mu kyalo obuuze ku abantu balabanga omuntu alinnya ennyonyi najja azze Allah yeewuunya biseera ebyo nga si kingi nga kati era nga ne kamunye zibeera ku kisaawa awo okutukima tuganga abantu balabanga ekya nkiraba nanjukira akaseera twakimako jjajjaffe kuwumula okuyijja motoka ekinyonyoza ali 10 kisawe nga kyankana tali kuvuga kati mu mbeera eyo nkufuna ssebo naye kyenjagadde mu message ebadde eti nti osobola okukwata akasimu tekyetaaga kuyungira ku mukolo guli haramu tumwerekereze haramu mwerekereze kuba tebajja kumanya sheekh era bano abajja okujjako obujulizi nti Hamisi gozze yaga tomulaba Munnamadiina yabaddewo gwe tewamulabye yayogedde n'okuba muwadde n'omuzindaalo kati oli akitwalanga bujulizi nti baali beepanka naye omulaba yazze kati haramu gwe muleke oluganda osobola oluyingira mu bintu birala biki bingi bamanyi okuwabisa mu lusotto obuuza naye gwosinga yirimu Dr. Gundi wabaayo kiba kiti ekyo yirimu obujulizi babuuza bise wano obujulizi si kubaawo kwa dokita ku mukolo nti kyekiraga obutuufu bwagwo mu bumanyi bwakola ensobi bantu bakola ensobi ate naddala ku mulembe guno gwe tuliko abayivu bangi bakola nnyo ensobi kyova olaba sheekhe alina okwewala buli nsonga yonna eyo bwononefu kuba buli muntu agimulabamu abamu bagitwala nga bujulizi wano ekisibye mu bantu mu bwononefu baseeka kubwetabamu bantu ne batwala nga obujulizi gwosinga seeka gundi naye olowooza Allah ga nti innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama mubasinga okutya Allah mubaddu bebaki bebamanyi golooza obumanyi buno bwakugamba nti olina diguli si wampapula owamungu empapula tezibalwa bwempapula bw'oba oyagala Allah azibale kolera ku irimu nkufunye nnyo bw'oba oyagala empapula zo zizitowa eri Allah teeka mu nkola bye wasoma ebyakuweesa empapula ojja kuba wa muwendo ojja kuba ne vali mu maaso ga Allah naye omuntu ono gw'osomesa n'omugaa nti oyo haramu ekyo kiri halaali ekyo sunna n'ateeka mu nkola asinga seeka alina empapula atateeka mu nkola amusinga seeka omwana oyo niwaba wathanamu Allah kasita ateeka mu nkola niwaba musiraamu mupya kasita ateeka mu nkola ekikulu kuteeka mu nkola kati kigasa ki Sheikh Mawejje irimu omuntu gye yasomanga alina n'empapula alina empapula za mirundi 3 ali ku PhD naye nga tayawula halaali na haramu Allahu akbar nzirabye empapula kati tezikyagasa ekikulu kuteeka mu nkola muntu kulaba amisinga obusiraamu obupulakitisinga obuteeka mu nkola kyebugamba yeyo yirimu ey'omugaso nabbi gy'atukubiriza Allahumma inni asaluka ilman nafi'a Allah sheke zayo irimu etagasa waliyo irimu etagasa yeyo nga wasoma birala gwe tulaba abantu batuuka n'okwebuuza olina agagundi oyo yasoma biki nkufuna ntegerekisi tebakyala bakakwata yasoma n'atasoma kati irimu kuteeka mu nkola ate ebintu ebituufu ebituufu awo empapula zijja kuba ne value nkufuna mukadde wange empapula kikulu okubeera nazo naye ekikulu obujjuvu bwazo kuteeka mu nkola zebyegamba kuteeka mu nkola kati kigasa ki omuntu okuba nti n'owulira naga nti oyo yakuguka yatakharajja mu kuliyatul hadith naye ng'ate yakolera ku hadisi ennafu n'enfu
wali basoma walubenda bako bangi no baga oyo simanyi ya kuguma hadisi kwa basoma ne takhrij ninga tayawula hadisi ntufu n'enfu nomusanga yemiride ku mawulidi yali mulumbe hadisi azifuula Allah osobola okwezaako kyayagala kikole ki kiguke kati hadisi ziba za mugasa nkulabe ziba za mugasa kati bannayi bagana ekyentegeeza yirimu eno Allah gikuwamu emigaso kugikolerako Sheikh notegeera nti haramu n'omugulumiza noga nti kyo kiri haramu hadisi notazigira kwegira osobola okuyisawo kyokola ki kyoyagala nga ddala mu butuufu hadisi wadde Sheikh Mawejje eri ku ggwe ng'ogisomanga bweri ogitegeeza abantu kale atirisiti ggwe kikuleme kukola naye nga tobuzizza bantu awo obuzibu tukyabulina kubaseeka naddala bannayuganda agenda n'abeera mu nsobi n'asoma hadisi n'agifuulafuulaawo n'emuyisaawo naye n'abuza abalala abasajja batebenkedde atirisiti nze Sheikh Mawejje ekintu kinnema okuteeka mu nkola nesigala nga amazima gennyonnyodde abantu sikupaatika ku nabbi kyatayogera makadahu minan naar nigwe n'ofuula ebigambo n'obifuulafuula n'ogira booti abantu abamu bagenda kufa oluvannyuma lwo ogenda basangawo bage nti kyenabanyonnyola luli nali nina kyempisaawo abantu abamu bajja kufa nga tonnafa abamu bawulidde ebigambo ebyo babigoberedde kati gwe kyolina okubeera kunnyonnyola kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam mu usulu fiki tulina ebintu bibiri tulina al aqwali wal af'al ebigambo n'ebikolwa bya nabbi sallallahu alaihi wasallam senga tusanga ng'ebigambo bikontana n'ebikolwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi alina kye yayogera ate alina kye yakola tukulembeza ki tukulembeza bigambo bye nuqaddimu alqawl lilfi'l ntegerekise kubanga kino ekikolwa kisobola okujja nga kyo kyeyawulidde kuki ye naye ekigambo kikola ki kibuna kati baseeka baano kyekyabalema bamulaba mu haramu amukulembedde akutte ebendera ayogera ate akola n'abigatta nga tosobola kwawula bikolwa bye na bigambo kati abantu bagenda kwawula bati kati obuzibu tulinaawo obuzibu awo wakyali obuzibu onoza hadisi era nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera nti mu bantu abagenda okusooka ku ntobo y'omuliro muli abaki abamanyi abatakoleranga kuki kukumanya kwabwe kati nze kyenkubiriza abantu Sheikh Hamisi fena tulina obunafu fena tulina obukendeevu naye nze era bwe bujjuvu omwana Adamu era nze nsaba nnyo Allah at least ekintu kinneme bukola bukozi naye ng'abantu ate tebandabiddeeko obunafu bwange kubufuula bujulizi nisaatula kati njatula mbage nti bannaaye okuwerekera omufuune la ilaha illallah tekirina taabu ekigambo kya la ilaha illallah kirina obulungi kituyingiza mu busiraamu ekyo kikituyingiza mu busiraamu naye ate awo si bukikola kivula nze mbuuza abasiraamu nembaga nti shahada ekufuluma mu kamwa ng'ogenda okufa ne shahada gye bakuwerekeza nayo zombi waaliyagadde shahada ki ekufuluma mu kamwa ng'ogenda okufa niyo osanga seekanga ekyakiyimiriddeko tekirina taabu mu muziiko oba mu mutwane la ilaha illallah omuliro abavubuka abo tebana bakutegeera bulungi hadisi naye nga wallahi nabbi yagireeta ne baswaba be tebazireeta saballahu tongera naye kati ogenda okulaba omumanyi ekyakisiiga kakaki akazigo ayisewo byakola ki kati awo wali akabenje akanene akagenda okulwisa abawalimu saballahu tusonyiwera tusaasire ekibuzo ekirala agambye nti tulaba nti omuntu waffe asaalirwa naye wemba siriiwo abantu bange ne bafa abaami n'abakyala wamu n'abaana wengenda ku ntaana zaabwe ndeeta enniya yemu era nkola ntya omuntu bw'aba afudde ne bamusaalira ne tukakasa nti yasaaliddwa tewaliwo bwetaavu bwa kumusaalira kubanga okusaalira farudhu kifaayo emalira abasigadde naye omuntu bw'agenda ku ntaana okusaalira kikkirizibwa
n'abasalira abasalira ati asalire nga wasalira abangi abantu babaziika wali yimirira ku ntaana obenga aleeta asala eswala era gye tusaala eya jeneza obasabire eddwa kikulu kubakola ki kubasabira naye oba tobasabidde n'ogenda n'obatolera salaamu n'obasabira eddwa nakyo kikola ki nakyo kikkirizibwa era kimala. Jazakallahu khairi. Ebibuuzo tusekanja sabakize tusembe ebisatu tewali taabu. Kibuuzo ekisooka mu bisembayo agambye nti Sheikh mwemba ne bato bange nga baava mu busiraamu nzikirizibwa okumumalira ekizibu kye cause kinnuma okuba nti baabuvaamu in fact mbayinako ennugu naye wenzijukira Oluganda nentawakala nkole ntya ennugu okunvaako. Ekisookera ddala omuntu murutadi mubi nnyo n'okusinga atali musiraamu w'ekikolo. Ono yasiramuka n'abuvaamu obusiraamu mubi nnyo okusinga oli atannaba kusiramuka. Kufunye ntegerekisi yesebo era kyekigambo kya Sheikh Islam bin Taymiyyah yagaa nti al-murtad asharru min al-kafir al-asli. Murtadi yasinga obubi n'okusinga oli omukatuliki ow'ekikolo atasiramuka. Murtadi oyo mumulamula mutya mu busiraamu? Murtadi ye muntu avudde mu ddiini yesebo naye obusiraamu bumulamutya mu ddiini emulamulwako kuttibwa senga bamukoola yenenye n'ahagaana man baddala diinahu faktuluhu bamutta n'ekitala naye atta ye mulamuzi kaaba ow'obuki obusiraamu omusiraamu wabujja osikiriza oli bw'atala ate wemba imaamu ku masjid ate wemba district seka ng'oganye la bujja mbadde nze district kadi tatta ow'ettwale tatta imaamu takola ki tatta ne amiru umma kati kanjogere bwe nti mufuti tatta ne supreme mufti tatta abo tebalina buyinza butta. Wano gwe twali badde tutunuulira tuba kuba mu nsi ey'obusiraamu alamula fi dimaa'il muslimin ku musaayi gw'abaki gw'abasiraamu fe gwe tuyita owa shariya gwe tuyita wano waki wa shariya mufuti yawa fatwa ntegerekisi okufuna ssebo ne wabeerawo ate oli alamula ensonga z'obusiraamu akola fi dimaa'il muslimin kubanga alina okutunuulira ebintu bingi okwetegereza naye kati wetugamba nti buli muntu atte district azatte wetwala atte eyo fawda abakwata omubbi ne bamutta ne bamwokya bafuna omusango wenkana gutya ogwo musango munene eri Allah gwakutta muntu mulamba Katonda bwatuuka otugambira nti assaariku wassaarika faqta'u aydiyahum oli bwabba musajja oba mukyala mumutemeko omukono kale ate gwe n'oleeta ebipiira okufunye n'oleeta amafuta n'oyokya omuntu omusajja abbye singi 10 n'omuteekako n'ekibonzi ekitajja mu 10. Allahu akbar. Katonda kino kyayogera ekyokutemako omuntu omukono ye hukumu yennyini esaana ekisooka buli anaakulaba n'omukono kirimu n'okuyigiriza abasigadde bwe tuba mu nsi ey'obusiraamu ng'omukono baagukutulako ajja sigala yeebuulirira naawe oba ofuuse kabonero eri abaki abalala nebaga waayi olaba shariya ekola omusajja omukono tasobola nakwata bintu kati wa mukono naye ate gwe abbye 15,000 mumwokyezza kati abalala balyebuulirira ddi. Ekirala amateeka g'obusiraamu tegatwalibwa mu ngalo Sheikh nembambo ngamanyi nebobo gamanyi kati Sheikh Hamisi oli musajja wa sharia gye wakugukamu omuntu abbye ku kyalo kwosula ngaga tulinako kuno Sheikh nga bakonkonyi bete ekitala ekisonga otema tosobola era omusange wa Allah ogukola ki ogufuna Allah tugamba mu Qur'an ومن قتل نفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا بنو abantu bulotto omuntu banga abasi nera bolusi omuntu kati Sheikh Hamisi olabana bwe tutaatwale mateeka gano mu nkola okimanyi ntwala omuntu asobola okubba nadduka omusajja n'afubutuka yennyini gye badde bagobera omuntu nga yesina mubbi abantu ne bamugwako bugwi ne baga yono Sheikh nzali wawandege kino nakirako n'amaaso gange
zalibwa wandege yawo ku masjid alhamdulillah liwa mu kibuga naye kyenjagaddemu nti lumu tuba tusamba omupiira mu kisaawe ky'omuzikiti wandege ya ne tuwulira abagambo mubbi kati wano wansi wabeeranga washing bay ne tujja okumugobera okujja ku kikuba ekidda ku washing bay kati omubbi yabba ku luguudo lwa Irunanye masjid bwe bajja bamugoba yakkirira abawe gye bayita amake flats yakka mu kikka ekyo omusajja yali akola road work bano bwe baava mu nsonda oli omubbi baali tebakyamulaba balaba ono wa road work wa road work kati ababbi baali babiri nga ono aliyanga alabiriza munne bano bajje basanga baga nti ono yasonka kuli wa road work Allah bakuba omusajja ekyamutaasa byali ebintu bibiri ekisooka nga gwe yabbyeko Julian Sione yanzibiri ekyokubiri aba special babeeranga obu special utwala abantu nanga bali bamulaba ali ku road work ne baga nti ono bulina kayita wano naye nga okuwa kwakubiddwa takyaswa kwetambuza Allah otwali amateeka mu kati byebyo siono wa sharia yekenneenya kyabbi kyenkana ki kibadde kikuumiddwa kitya mu kifo ki ntegerex era abantu battaawo omusiraamu waffe eri munaddiini nansana muteebereza kubbi bamutta nansana awo kakati abantu balina okumanya nti omuntu bw'aba tubadde ku murutaddi nti omuntu bw'aba akyusizza eddiini akwatibwa n'atwalibwa eri kadhi n'amugamba yeenenye adde mu busiraamu bw'aba agaanye kadhi ateeka mu nkola hukumu gy'abakoze ki gyabasazeewo kati kino ono kyeyabadde atubuuza nti ayagala okugatta oluganda asobola obbayamba bantu abava mu ddiini gw'olinyigako ddi ku lwa Allah era omuntu ono alikakasa ddi nti kyeyakola kikyamu kagamba omulese mu bbeera nga tewali njawulo omuwa ssente bw'ayagala bw'omusuza naye nga mututaddi ava ne maka go n'agenda n'asaba yezaliwa mu maka n'ekitaawe ne maama ekitaawe basiraamu nini bakyuka n'osigala ate nga mumulabirira kati alirabawo njawulo ki kati kitegeeza omuntu bw'afuuka murtadi tumukoole tumukoleko ddaawa tulabe nga dda bw'aba agaanye tusigaza ekintu eki kumuteeka mu dduwa Allah amukole ki amulungamye so saate kumusiiga kazigo kumugira waayo lidde ekyemisana akwatayo ettaano okujjako ng'ekigendererwa kyo ddaawo enkya natukugamba nti ngenda wasana agenda mu kyaki ngenda ogoberera kati kiba kitegeeza temutaddeewo njawulo wakati teekewo empenda ategeere nti kino kyenakola banyiigira ne bwaba mwana omugenzi todda mu maka gange nga totodde shahada tolinye ono ne bwaba aleese essukaali ng'esijja kumunywa oli murtadi kugoola gw'okunyiiga man abghada lillah naye kati ffe oddaawo n'otateekawo nanjawulo oli n'asigala naye ali happy kati maama ne taata tubuuzaganyiriwa taata gyensula talaba ki kati abantu tulina okubalaga nti bannaye kino kikyamu naye tusooka bakowoola n'osooka omugira n'omubuulirira n'olaba ng'otuusizza hujja kati hujja bw'emala omuyimirirako talina kyagenda kwekwasa naam sheekh ekibuzo ekirala kivudde eri mwannyinaffe ayitibwa Radhiya binti Ahmed agambye nti bwe mba nga nze mmanyiiko ku by'esswala nsobola okusaaza abantu bange ewaka okuli maama ne bannyinaze abalenzi era nnyinza kikola ntya kuba mba njagala basaale naye tebamanyi oba tebannayiga nze Radhiya saala mukyala yesebo mukyala takkirizibwa kukulembera basajja omukyala akulembera abakyala banne yesebo bw'abanga abakyala banne bakulembera la basa bidhalika nembeeramu abasajja abayigirize abakole ki abayigirize tafuuka imaama mu basajja ne bw'abayo abasinza okubeera ne Kulaani mu nnyumba ayinza okugamba nti ate nabbi yaga nti ya ummul qawm akra'akum likitaabi oyinza muddamu otya basahabiyati baaliyo bamanyi eddiini Aisha basahaba abasajja bajjanga ne bamubuuzako eddiini naye lunaku lumu yabakulemberako nti olwokuba ali awo faqiha nti lala ogw'omulyango nabbi abakyala yabajjamu jazakallahu khayr ekibuzo kirala sheikh kiyimba Hassan Juma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abantu nga bayitiriza okweraguza kiramulo kitya era singa mbeera n'omuntu nga akikola ne bamubuulirira n'akiremerako nzikirizibwa
okumwawukanako okumukyawa lillah ne muviira? Ekisookera ddala okweraguza kiri haramu wasairu shiriki, era kisuulira ddala omuntu mu shiriki. Abantu beeraguza n'ebintu bingi, binyonyi, biwuka, beeraguza mu byobuwangwa n'ebirala bingi. Naye kitukakatako kusomesa abantu tawhidi. Abantu bategeere tawhidi, bawule Allah, bamanyi nti okweraguza kikontana n'obusiraamu era kikujja ne mu ddiini ey'obusiraamu. Naye bw'oba omubuuliridde n'omutuusaako hujja n'olaba ng'alemye, oliwo ddembe okumusenguka. Naddala okusenguka ng'okakasa nti okusenguka kuno kwemusenguka kugenda mukola ki? Kumutereeza asobole okutereera, awo kiba kikkakaseeko okubeera nti omunyiigira kulwa Allah. Naam. Jazakallahu khair. Ekibuuzo kyakiva eri muganda fayiti wa Mpanga Abbas kyekisembayo. Agambye nti kituufu omusiraamu akkirizibwa okuwasa omwana wa muganda we? Mwana wa muganda watya? Wakomyawo. Tuli ba Luganda Hamisi. Yesewo. Ate ne mpasa muwala wo? No, waba ategeeza ekyo. Waba ategeeza ekyo tekikkirizibwa. Tuli ba Luganda. Hurrimat alaykum ummahatukum natuganaga nti wabanatul akhi wa banatul ukhti. Banatul ukhti, baana b'abanyina mmwe bali haramu n'abaana b'abaganda bammwe. Makulu tulina mwannyinaffe alina omwana oyo atuyita kojja. Ffe tetukkirizibwa muwosa n'abaana b'abaganda baffe okuggyako abaana n'abaana. Ozadde abaana, tegeeza abaana n'abaana. Tuli ba Luganda, ozadde nange nzadde. Noliroga seekaseganga muganda wo. Yesewo. Seekaseganga muganda wo. Ozadde abaana naye alina. Kati abaana bali be bakkirizibwa ala sabili mithali. So ate baana bo bennyini ate kwewasa. Nkifunye. Oba ntegeere ki? Ala sabili mithali gondi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agatta ne Ali batata. Very good. Ba Luganda. Naam. Ali ibn Abi Talib yawasa Fatuma muwala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abaganda baffe abatuliza namwe abatulaba, jazakumullahu khair. So Allah bongera obugumikiza era abasasula empeera ey'okuwaayo obudde n'ebiseera awamu n'amatu n'omutima okusobola okuyiga n'okutereeza eddiini yaffe. Naffe ababadde eno tusaba Allah twongere okumanya n'okutegeera era tusobozesa okubikolera ku bintu tusobodde okutuusa ebituufu mu byo. Amazima gaba gatujjidde Allah sawa tunyweze tugendereko tuve ku kyambu tubadde tuwangaalirako. Tetujja sussa bigambo byaffe kusukka wano, wabula tusaba Allah ateekemu abo abajjukiza ne bakolyako ebyo baba bakoze eki bajjukiziddwa era ateekemu abasobola okusaasaanya eddiini n'obusiraamu. Ekisembayo puroguramu ya Thurayya tennayimirira ey'okuzimba studio, obwetaavu bukyaliwo, waayo ky'oba osobodde daawa esobole okuba nti eyongera okuyimirirawo n'okuba nti etuusibwa mu bifo eby'enjawulo. سبحانك اللهم بحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.